abadde bagende eggulu nategeddeko nti Palaso ne Bafana ne Saha katono be amajambi ewa kukazinga akarizon anti kubagera saa zukukale nekolo bakeera ngamba so kuzuka mukweba waka technical waka Saha yazukukaleti kubanga Uganda manje kifa kimu president vice president yes Palaso yekwata spokesperson muuma mu superstar association tegeza ya attending a meeting kati awo Saha girawe baka ati vice nkitegeera vice wa kamili yes nayo ku attending a meeting nofuna report lwaki bali bagawo okwekubira mu makaga kamiliyoni nga ne kamiliyoni alaba anti Saha najja ejjambya nga agakuba Palaso ku mubiri gwayina six pack ne body teri muyimbi gwatalagira sirika sigala olwagambani kati agenda agamba Saha sirika sigala togenda naffe Saha mugamba gwe ali gwogamba osirika wakayimba n'ennyimba zo tezinasala kyebando agamba Palaso kati Saha yetwala kasita radio yafa Saha netufuna radio mpya nkutidde kati olutalo olikola ki olutandikira Palaso amugamba togenda naffe Palaso amugamba yamugamba sirika sirika yanyumya ne Kabakko mu musirike nammwe jukira Kingi Saha yali akola mu kokota omumanyi yesawo okumwalo kati Saha mugumu mutima gwakaluba mubiri kati Palaso wadayina ekifuba Saha tatyani Palaso tamutya kati olutawe lwava naye bantu beripanga ku kamiliyoni bakamiliyoni beripanga ku Palaso bawizo nakola Palaso agamanya gali kuti nga bamugamba tolumba Saha nga batidde Saha esaja awaga tulina ogenda eggulu nze manyi sweet kids tubaletangako ebinyama Saha mugumu nnyo yali asobola okukuba Palaso hands down ewunya anyways kati bali ggulu bonna David Lutalo yabuuse yagenze paka Saha taliyo Saha yakomawo nekusatadde nayimba era bakkirizganyiza Palaso wizo ati Saha mugagga ate omuteeke eggulu afune emitwalo 5 ng'alina bizinesi zokkomanye enkoko n'embuzi byayina Saha King Saha uno waffe Saha mu bayimbi yalina ssente kikitegeere Saha yali manager wa Global eya langi ekireka yes accountant amanyi okubala ssente tayino na ssente Saha evo olimulaba mu jini ya black ne ka t-shirt nomanyi poloto zalina kwakola ityawo muveeko ate kati yagenda n'akyamusa muwala wa jeni nafukamuko okutidde amagye agamu eggulu yabadde agenze buko ye Saha Saha yabadde agenze buko Saha yali atutte bano webaganye Bakabako Bafefe Busi Bafana bagerera kumanyiga Saha tugende ku gate njayitawo wadde teri appoint mamugende nze nzije n'abange kuba Saha mukwano nnyo gwa Kabakko era Kabakko fayiro ye etambulira wamu neya Saha tezeeta Bebekulu agendayo atya anti Bebekulu ye yali amaze oyingira mu Superstar Association naye ng'evulugu alaba mungi nasooka ddamu kebbali n'apima kati babeera eggulu nga bakamyoni basigadde kati nga beetaaga ba stakeholder mu music nakuba essimu Bebe ne bamuyita era yali ayagala genda ne Juliana bangambye ali mu kibuga winter yali emusi talidda Bulaayi gwamalayo emyaka 2 tubagamba tuli bahiro nga mugenda ka interview ko Juliana ali Kampala yakomyewo era Bebekulu kimu kyali kimugana ogenda mu Superstar ng'agamba musooke mufune Juliana ne Irene Namubiri so kati awo bayise ba stakeholder kuba kati bali mu kumapinga industry kati kyobalaba bajje bali Lutalo abeegattako atya kuba Lutalo Ruma bisatulating nadde njoga mukone ne manager we namba Lutalo tanafuna sente nade saturation ebiri mu saturation biraga nti Lutalo bamuwaye ebibiri balutalo bonna bali babadde eggulu abo manager bayaye Lutalo yavudde eggulu n'agenda Sudan yagenze Sudan awo Sudan tugenda tukawo because aba Sudan banyivu soko malirize wano Lutalo bonna banyigirizibwa ba expenditure
zebalina. Okay. Anyways, njaga kubebaza mwenna abakyala abato erabira nyiga munyizi wali erikade owamu n'okukomentinga n'okushare. Waji mukulu Kasuku ng'omukulu amaliriza esimu naye nga mumbere fannako bwe tugenda tunulira abayimbi bano abayimbi b'e Sudan weogendedde okusimu mbadde nkyakugamba abayimbi b'e Sudan bagambye abayimbi b'e Uganda temudamu ne mujje Sudan hano mu Sudan waliwo omuyimbi omunene e Sudan yafudde mu moto wa accident. Sudan wali abayimbi tubayambanga abatanzania Lutalo yasooseeyo bagambye bagenda zira ekivulu kye kyaleero tebasobola bawulirize ekyo balina music language mu Sudan muzibu music language kuyingira n'olima tulumanyi tomanyi balwakanda bongoma tomanyi bakekale nesimanyi neta zikunyumira oli language balimbe just ayinza obyogerako nga paso okay but it's not on the general population of Sudan. Okay. Yeah.